kiyekela kale nesiga mumya era nsubiza ebyangenole byonna nabireka mbe nawe omutima gwange nenkuwa kyenkusaba nesige kuba ndiwo guno omutima gugwo ontumbizanga kayitingeleyo mu malungu nga kasana kememula ompisa bubi nga koye kwe kugenda kibuyaga nga bwakunta enfuufu siraba nagendaga ekireyo mu matumbi pawamukange mbuze takusebiwata kitengejja ku nyanja bwempamanta biroto byantiisa kusaba ngumye ngumbe era nsubiza ebigambo bireke bebitondeka ebyaliwo nakiisa nayisibwa bubi lutalo lwa kiyekela kale nesiga mumya era nsubiza ebyangenole byonna nabireka mbe nawe omutima gwange nenkuwa kyenkusaba nesige kuba ndiwo guno omutima gugwo gwe obadde ogenda balengenda kwalinga telekulabya kufumba mwana mbadde eyo nga muno tankubira essimu Ruth omulimu sikubanja okakasa sina kyenkubanja era nze wano wondabira ndi mu ssanyu lyotalabanga mbadde awo nga Ruth ankubira essimu badde eri wa Dennis era musanze awo nga mba ne full market ya Dennis bwenti nga naye wali awo kuba amanyiwo mugamye esange wa Dennis kati nga ngamba munnaye nzikyaka nnemereddwe omukazi gwe waleeta simanyi yali ankubye nga nzijemu neddokooli abannaye naye nga saagala mulaga nti nina kyemmanyi nga nsekera mu kikonde nenfudde omunakuwavu nakugamba omulimu nja gusoka omulimu gwo gukoze kuba aŋŋambye akitadde emugabo oba osazeewo tekirina buzibu naye naŋŋamba ajja mu parkingira ebisawo bye ajja kudda abinone ninga yanguye okugenda tayanguye essaawa gye nabadde mwagaliramu okgenda yandirenzerenzeeko naalindako kugenda atlistko nagenda nga mumenyeeko oba mukunu oba ki oba kugulu ndaba ayanguye okugenda awo saagala kinkozi na bulungi awo tetutuuseewo muleka agende nga talina kyabadde olusanya atugenda dduli tulina okululya olusaniye ntegenda kukuba essimu bagireke kanaye ndowooza ka diruka ewedde ndowooza naawe era ogenda bwa ogenda naye togenda genderawo alina okudda onona ensawo ze ojja genda nga anonya ebisawo bye ayinza okujja onona ebisawo bye nakusanga nga toliiwo okitegeera oba ate nayagala osigala okitegeera so kati ogenda lindako wanona ensawo ze ndowooza naawe era buwaddirwa eba ewedde wandikisenga mbeerabeerawo nga nnongoosa enju ate ngaobeerawo kukize nja sobola obyetereereza kasita omulimu omukulu guwedde sobola okubeerawo newonabaadde tompadde n'ekikumi nsobola okubeerawo ate tuba tuvudde ku mulamwa omulamwa we gutusi we gwali omulamwa gwali nti waviirawo naawe ddirwa eba ekoze eti nayesobola okubeerabeerawo okwo nenongosa ennyumba buli kimu ekiri emmere weeri nembaya nga nkukuumirako enju ate ngaogikuuma ki kisitategeera nga lwaki oba obeerawo tomanya munnange badde nsaba ebyakaisaali bibe byakaisaali tusigale ku mulamwa mu kkubo lye twalimu era tubaye tulikutte bulungi
Gwe tomanya? Obadde ogenda mu katale. Naye ng'omulimu gwo kyekyo. Nkoze ntya? Mukama Katonda wange, nkoze ntya? Sajja mbadde ntandise okukaagala ate ngamba omulimu guwedde enfulume. Nkoze ntya osigala mu nnyumba eno bannange? Mwetege neebake naye anfunyisa olubuto mbeerewo. Gano amaka nga saagala gafiirwa. Ngenda kukola pulaani yonna nsigaza mugana amaka. Nze ndi mukiga siremererwa nga we nafubye ennyo ne nnwanyisa akawala ne kavaamu. Noyo nange nja sigalawo. Naye omuntu yakola ssente yakola ekintu. Kuba mbutuufu kati gwe weetunuulire tonnazimalamu yadde omwezi naye wenna ogejjuse oweddeyo obula nakwabika. Ndowooza ne bodda ku kyalo tebakyakutegeera. Ye tubale mu omwezi oba okola ssente mmeka? Oli mu mitwalo nga 8 osinga n'abana abaagenda e Dubai. Weeyogeza biki? Weeyogeza ki? Dennis, biki bye mwanteekamu? Biki bye mwanteekamu? Biki by'oyogera ki ky'otegeeza? Mwali mubala kumpasa kunyonoonera future. Okimanyi nti ndi lubuto lwa Kalimu? Osinika kyamanyi? Kanseka naawe ekyo kisoboka olubuto nga lwaki tekisoboka ndi mubi nnyo. Ekyo si kye ŋŋambye. Nabutuufu gwe weetunuulire Kalimu ddala ayinza okufunisa olubuto. Omuwolereza oli musajja. Simanyi mulimu engeri ge. Nze Kalimu mumanyi naawe oli omwana nkuze naye. Mutiitiizi musajja waggonjebwa tasobola yadde okukola akagalo ke bwakati akakkoonyeeko mbu yakufunisiza olubuto. Twaliza muli naawe. Ebyo bw'oba obadde onoonya bye tusaagasaaga ebirala kyusa topic. Bino si byakusaaga ky'omanya ndi lubuto lwa Kalimu. Byogere obikakasa oba oli mu kusaaga? Manya ennaku z'omwezi zeyannebakirako ne manya n'essaawa n'olunaku kasi saagala ontabuli. Omusajja goloza okulira n'omusajja okulira omukazi okulira n'omusajja nga simuyinaako oluganda ki ekiba kiddako? Merozi kankubuuza kati Kalimu bwe yakuwadde egirasi y'amazzi n'oginywa n'ofuna olubuto oba waluliridde mu mmere? Simanyi loozo no katemba. Ate katemba kinawe tekisoboka. Nga lwaki tekisoboka? Kyasobose dda. Rose, kale abantu tunywa obwenge bwaffe ffenna tunywa ne tutamiira okitegeera naye bw'oba ng'otamidde ekyo nsobola okukitegeera nirekerawo okwogera ebitasoboka okitegeera. Kulabikira ng'atamidde. Tuyogera ebitasoboka. Sina kyenywedde ndi mulamu. Ne kati Rose kankubuuza bw'oba ogamba nti Kalimu yakufunisa olubuto twava wano ng'ogenda eri nga tukkaanyizza teri kukwatako teri kusemberera kati gwe lwaki wabadde omusemberera? Endagaano yagimenya. Atya? Ye yagimenya. Gwe lwaki wali tosembera? Lwaki tewagaana? Ye yansembera. Obala Kakirozi. Oyinza n'okuba nga ggwe yamukase ng'olina ky'obala. Nga namukase. Ye yankwata. Bwe nseka ng'ogamba nsinisa amanyi. Gwe bakwate gwe. Nga lwaki ne? Ozi bakwata. Gwe bakwata waggwe. Kalimu ayinako ajjawo amaanyi ago ne bwanywa loko boom saketi 10 ayinza okukukwata. Mwetereze ebintu byemmwe mba mwali ka pulani ka kumpasa kakunyonoonera future mwetereze ngenda okubasiba Dennis. Ozi ebyo nno by'oyogera kati ate ndaba gy'olaga. Dennis ngenda okubasiba. Nze sibirimu. Gwe yanyingiza ddiro no ngenda okubasiba. Gwe mwazanyiddeko temumutegeera genda mwetereze ne munno. Oli lubuto? Ndi lubuto. Genda mwetereze ne munno. Sokolinde.
kali mu kiki kino kye wakoze bannange kakati ago ngayite maddu oba nkiyite kimbutu kati kikazi ky'abandi kyawagenza okifunisa olubuto ddala ddala wabadde ogubaki okitugumiikiriza Sajja kiki? Karibu. Njagala obe muntu mukulu. Njagala obe muntu wa mazima. Okitegeera? Ku ndwadde zino ebbiri njagala ombulire walwalako ndwadde ki? Ate ndwadde ki boy? Akasagazi n'akakajjo walwala ndwadde ki? Akasagazi n'akakajjo. Kiki sinakufuna kiki kyogezako tegeeza? Kale mukankuwe. Lwaki ogenda omansa embuto? Sente nnyingi z'olina ze zikuwaga oba? Mbuto kizogamba. Lwaki teweefuga? Kalimu yesi tuli bavubuka naye lwaki tofuga? Lwaki tetwefugako? Dennis, ensonga yo sinagitegeera. Just be straightforward ongambe nti kino kiwakoze. Mbuto kizogamba. Ne Kalimu mazeemu amaanyi. Mu butuufu weetunuulire, weetunuulire. Gwe muntu yandigenze ku kikazi ky'abandi kiri eri namukuleetera kumufunisa lubuto. Agreement yali etya? Nakuleetera muntu kola bizinensi amala afulume ewuwo wagenze mufunisa lubuto. Dennis, omwana bwe yagambye. Ate yo gwamanyinza okulimba. Singa nti oyo mwana nali mu kuteeka yadde olugalo lwange bwenti. Kalimu Dennis, omanyi kyensobola okukola nekisitasobola kukola. Level zensobola nezitasobola ozimanyi. Nze nkutidde mutandike nti mugana wange nze wakyuka nnyo. Banna akuza kugambye biki? Era byebyo kuwulira simanyi oli omuwala ayina olubuto oyinako obukoowekowe simanyi oyinako obugalo kati ndowooza kino ono ye agenda kufaanana byonna byonna. Dennis, oyo mwana sinaba mukozesako kintu na kimu. Kalimu nze nkutidde. Kalimu leero bannange okoze mawano. Sina mawano ge naakoze. Era bwe yatandika okungamba nti temanya namukoonyeeko nakyusa nze nsula wansi gwolaba. Kalimu omanye embeera y'ekivubuka. Ate siti wandifunye bugali mpitawa. Gavumenti etuwa obwo obwerere bw'obanga babadde toyinaamu kasente. Dennis, bwalayisi. Gye nkugamba ge mazima. Oyo omwana simukwatangako kintu na kimu. Sina kinali mugambye. Gwamanyi kye weekoledde, gwamanyi kye weereetedde. Kimanye. Sikuwuliddeko, akugambye ki? Wamufunisiza olubuto. Yakugamba tonkwatako gwe n'olemerako mbu wamukwata bukwasi. Dennis, oyo mwana kalina kintu kye kyayagala kubuusa, ayagala tubba. Kinyinza okugamba. Kati ntwale byani? Kati owuliriza, mbadde ewuwo. Ruthi nankubira essimu. Naye muganda nsanga ku geeti ya Dennis. Tisiwe kibadde. Azze tunyumizza. Oba mbaye namanyi ngamba mawulire ng'ogategedde nga sinabagaggamba. Ruth akitadde. Nfuna bulungi akitadde. Angambye omukazi byamuyisizaamu abikooyi abitadde. Ruth yakwegambidde nti agenza akitadde. Ruth yaŋŋambye. Ruth azze waka najjayo emikugu gye n'agenda. Ate nagijja yaŋŋambye agenda kujja gino nembimuzingire oba nsobola nabitege ku sheeri. Ye takyasobola kufeesinga oyo omukazi agenda mumenya nga simanyi yali amuggyemu eddookooli. Nayogera ebintu bye by'ekirogologo obimanyi naye. Simanyi akansuubire onaasobola okufuna alinga nze mwenye ebintu by'abakazi eby'ekirogologo. Simanyi oba yasoose mu bulamu bwange simanyi. Obimanyi ebyo bakulima ebyekisezi. That's one. Mbadde ne Ruth wano n'agenda akutegage naye nekwatagana. Mbadde nzija wano okudda wano ogenda okunona emmotoka nsanze Rose. Rose mugamu naye mulimu okukozebwa ebale sikyakubanja. Esandika okugamba simayandika tugenda ali enseniya omanyi namugamba Ruth wagenda. Tugenda kutta nti oli oluseniya lulo lwa nnyama. Nenga ntuza tugenda kulya enseniya ne mugaba bwe kiri. Naye ne mugamba emirimu engeri gye guwedde nti ddira ogikoze. Oli nga wagenze naye kola ki? Genda. Kwe kuŋŋamba
Mbusimanya kansigaleyo njira nkuuma ennyumba neguba mwaka yali agikuuma. Kati abalaki Simanyi kyabala naye nga kyonna kyayagala okugusa kyamaanyi. naye nga lwaki ddala ddala yandibadde akusibako olwo? Sisobola okwebaka n'oyo mwana. Zita kasita yatandika ebyo ebibozi bye bye yali ayogera ebyekisiru ne mugamba oba olina abasajja agenda mu basajja bo odde weebaka nze sigana kudda kwebaka. Ekyo nawe nakikunyumiza. Nno mbw agenda atusiba Ng'asibaani omuntu akusiba mu byekiyaaye bwebyo. kuki nga ni asobola ozaala mwoyo nga omulaba. Abaana bali wano abaakanga amata ate ngende ku mukiga naawe. Byenkugamba ge mazima. Ekirungi omumanye ebbanga ddene byensobola okukola ne byesitasobola obimanyi. Ne kalimu bw'obanga wafunisiza ekyo ekikazi olubuto nze sibiriimu. Dennis, sisobola. Ligiza ng'ozimanyi. Ligiza ng'ozimanyi. Kati nve ku bwana obunyirira wano obwakaayakana ng'ettabbu ngende ku mwana w'omukiga naawe. Olaba kisoboka. Naye kye twandikoze tutuule tugende tuyiye magezi malala. My baby, baby, I wanna know what inside your heart. 'Cause mine is empty without you. Put it on a sana wo. Muri numango mbusa buso mbalagala ningalumidwa kamwaka. Omukwano go wansesera mbangalyeyo ku mwezi. Ekizungirizi ky'amapenzi kintwala.